kakati olwaleero nnaku z'omwezi 10 mwezi gwa mukaaga mwaka 2019 nga ndi wano nga nina benjagala okkiriyalingako era nga ninaano omuntu gwenjagala obbanjulira bonna babaddewo kula manager Francis Padi Texas kwa Fresh Kid 14 Kebongo n'abalala. Nnaku olwaleero njagala bakakasa nti Fresh Kid waali era akyali mu Texas era waali era nga nina n'omwana omulala gwenjagala obbanjulira bive mu bigambo kuba bangi badde boogera Fancy yasayiniza omwana yagobye fresh bawukanye olw'okuba biriwo ne taata we biki ebigambo bingi ebibaddewo naye olwaleero njagala mbabuulire ekituufu ekiriwo n'abayimbi bameka bennina era kiri kitya amazima buli omu akola ki agategeera. Olwaleero njagala obakasa nti Fresh Kid ndi naye era tukola bulungi tewali kigenda tuteteganya. Ensonga yo okubanga ali ne dadi abeera ne dadi we nze ndi naye musicale tukola music yenna n'ebisigadde ye alina dadi we nga vaayo ng'agenda kusoma n'okuddayo era mujja kwogerako naye ababuulire obulamu abusanza atya kuva yali nga abeera nange nakati okuva yagende wa dadi then nange nja kwongera obbanyonyolako naye ng'essaawa eno njagala mbanjulire okusookera ddala 14K abeeko kyabagamba